Essuula ey'okuna. Omuntu atulowoozenga bw'ati nga tuli baweereza ba Kristo era abawanika b'ebyama bya Katonda. Era wano kigwanira abawanika omuntu okulabikanga nga mwesigwa. Naye ku nze ekigambo kitono nnyo mmwe okunsalira omusango oba omuntu yenna, era nange nzekka seesalira musango, kubanga seemanyiiko kigambo, naye ekyo tekimpeesa butuukirivu, naye ansalira omusango ye Mukama waffe. Kale temusalanga musango gwa kigambo kyonna ebiro nga tebinnatuuka okutuusa Mukama waffe lw'alijja, alimulisa ebikwekebwa eby'omu kizikiza era alirabisa okuteesa okw'omu mitima, buli muntu n'alyoka aweebwa ettendo lye eri Katonda. Naye ebyo abooluganda mbigeredde ku nze ne Apolo ku lwammwe, mulyoke muyigire ku ffe obutasukkanga ku byawandiikibwa, omuntu yenna alemenga okwegulumiza olw'omu okusinga omulala. Kubanga akwawula y'ani, era olina ki ky'otaaweebwa? Naye okuweebwa obanga waweebwa, kiki ekikwenyumirizisa ng'ataaweebwa? Mumaze okukkuta, mumaze okugaggawala, mwafuga nga bakabaka awatali ffe, era mubeera kufuga nandyagadde, era naffe tulyoke tufugire wamu nammwe. Kubanga ndowooza nga Katonda ffe abatume yatwolesa enkomerero ng'abataaleme kufa, kubanga twafuuka ekyerolerwa ensi ne bamalayika n'abantu. Ffe tuli basirusiru ku bwa Kristo, naye mmwe muli bagezigezi mu Kristo. Ffe tuli banafu, naye mmwe muli b'amaanyi. Mmwe muli ba kitiibwa, ffe tuli ba kunyoomebwa. Era n'okutuusa ekiseera kino tulumwa enjala era n'ennyonta, era tuba bwereere, era tukubibwa ebikonde, era tetuliiko waffe, era tukola emirimu nga tutegana n'emikono gyaffe. Bwe tuvumibwa tubasabira omukisa, bwe tuyigganyizibwa tugumiikiriza, bwe tuwaayirizibwa twegayirira. Twafuuka ng'ebisasiro eby'ensi, empitambi eza byonna okutuusa kaakano. Ebyo si biwandiika kubakwasa nsonyi, wabula okubabuulirira ng'abaana bange abaagalwa. Kuba newaakubadde nga mulina abayigiriza 10 mu Kristo, naye temulina bakitammwe bangi, kubanga nze nabazaaza enjiri mu Kristo Yesu. Kyenva mbegayira okungobereranga. Kyenva ntuma Timoseewo gye muli, ye mwana wange omwagalwa omwesigwa mu Mukama waffe, alibajjukiza amakubo gange agali mu Kristo, nga bwe njigiriza yonna yonna mu buli kkanisa. Naye waliwo abalala abeegulumiza nga balowooza nga nze sigenda kujja gye muli. Naye ndijja gye muli mangu, Mukama waffe bw'alyagala. Era ndimanya amaanyi gaabwe abeegulumiza, so si kigambo kyabwe. Kubanga obwakabaka bwa Katonda tebuli mu kigambo wabula mu maanyi. Mwagalako ki? Njije gye muli n'omuggo oba mu kwagala ne mu mwoyo gw'obuwombeefu?